Now this is Jerry, my husband. Jerry, this is Byron's, my boyfriend. Obadde ki Alani? Gwabazungu ngabekaza. Obadde ki? Musajja wana kirina amubuzibu wadde. Musajja yagamba ki? Oh, nice meeting you. Come here, son. Yampita na son sebo na aginga abo bichi. Mchalo oyo ngangamba. You know what? Tonight I want you to sleep in our bedroom. Ngamba Alani tebansi yagira wano. Chechaso kano kunzigira mu bwongo. Guy ali around the house. He's moving around the house doing bya inokola. Kati kino ne kigamba guy Jerry kimugamba. He's scared. Call Jerry like, don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. I just want to watch you fuck my woman. Mama. Nangamba, that's why you a monkey. You Africans, you're stupid monkeys. Even even she knows it. You ask her. She knows you're a monkey. Nakuwairiza kati omukazi solo omuzungu asolo kuprovokinga. N'omukolako because what? Bakawedde. Omuzungu omuddugavu akwagalako ebintu ebyo. Ogamba omuzungu omukazi omuzungu omusajja. Kyonna tekiri sex melanin bebintu bibiri. Melanin ye mwana. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga otulabira weebale nnyo weebayire ddala. Oba awo naffe tujja kusigala nga tukuweereza bulungi nnyo. Empeereza sofa simbi tuli bulungi tutambuza ekintu kino mpola mpola okulaba nga tubaako we tutuuka. Okitegedde tuli proudly powered by Modern Tiles. Bagamba nze tiles zoyina okuba nga ate oteeka mu nju oyo. Ekigambo ekyo kikuva ku mumwa buli lwogenda mu hardware yonna nakasero wonna weeziri ne mu bitundu ebyetolodde eggwanga weeziri Modern Tiles ate kwotadde Mogo Smartphone Loans. Mogo Smartphone Loans bagamba nti mu kaseera konna ng'oyagala essimu naye nga ssente teziwerawo, kwata essimu yo oba kwata ssente zo genda weewole essimu bagikuwe ku kabeeyi akatono ogisasule mpola mpola. Tugenda mu kiseera nga fees tewali, oyina piki bakuwola buli kimu ekintu bakikoze ate ekintu bakikwasaganya bulungi nnyo. Era olunaku olwaleero ndi ne muganda wange, he's a journalist by profession, akola ku Record FM, Byron's Media. Twesange eyo ku record yeyo dda ne tujja nga tuyiriba wuuyo paka saawa zino akyalimu asaavinga. Ne waliwo ekiseera wewabulira Byron's? Nali ngenze nasooka nembulako ne ngende Kenya ku hot Kenya awo egundi ejagwa giteka wansi. Then nengenda onakomawo then nate nengende Rwanda. Kati Rwanda je nalwe nnyo. Media industry ya Kenya eri etya? Simanyi kya kugamba. It's 120% good. Tosudia nawe. Cruise ate kati wakanaki. Cruise Kenya kambawe ku media houses tandikirwako ngangao ngama Citizen.
omuvubuka yenna senga shoje wali okola ku BBS awo senga logikola ku Citizen senga ofuna milioni 8 eze Uganda omwezi. Yes, atenga kuliko allowances. Obadde ki tosudiya bananga abakola mu TV ze Kenya wamma mutubulire nga bali bana Uganda bajja kubuulira awo mbuchoga media industry ya Kenya singe ya wano nnyo omwana abeera akola ku gundi ku Citizen ojjukira omwana yali akolanga show yakolanga ennyo regulo ku Citizen TV yali entertainment omulenzi yes omusajja yali musajja omuvubuka oyo guy natuuka e Nairobi awo omwana ngaavuga emotoka sigirabangako ate nga yajijja ku musaala si outside deals oba biki naye emotoka eringa mu milioni nga 10 aga Uganda. Yes, nga javuga bulinga bu Lamborghini we butyo motoka we butyo motoka obwo rashite wasigalayo era Kenya kizibu kya corruptinga munamawulire koza afuna sande zezemu neza member of parliament tugeze akola political show asoma mawulire ebintu ebyo bityo ngako nange Jeff Konange nkugambye afuna sente zezemu neza MP nezikumusinga chovola asotula na MP na mugamba gwe kichogeza ko kola bananga abali mu industry ye Kenya wamma mutubuli baba na Kenya ababere abana Uganda nze nkubuli tobakana ekyo kyo tekiriko na kubuuza ne industry ye Rwanda esinga ye Uganda industry yachi ya mawulire kakati no gende Kenya nga sente nyingi no gende Rwanda nga sente nyingi ati no maana okuma we Uganda nga sente ntono banwana Kenya banwana ndasangayo na Uganda munange na nwana manyi na Uganda mwana Big Tony wamulabako Big Tony ali Rwanda wamulabako akola ku radio yange kwe nali nkola kwakola ati kati ye yagenda nvuddeyo era ngamba nokunga mwana njagala kukola eno ku radio wait ne mugamba sijimanyi bulungi bantu wali naye gendo we what era kwakola City Radio kadani yakulwana Kenya Kenya tebanwana Kenya navayo because of watu kanga wali wembera ya Uganda ne Rwanda that time awo ne border ne batukane bajigale ye Rwanda ne Uganda jukira that time kyechanzi jayo nga sasa getandise okugwa ku baana bali abamu abana Uganda ngaizo kugwa ko ne bagamba sebo limbega soko jwa no tunyonyole kuba msajja atoli bibyo kugamba yo nadduka yobuddusi for out of security naye nga nali bulungi Rwanda nali bulungi nnyo nkola ku radio ne TV nina billboards around 4 billboards Rwanda yes era kyekyanzijayo I think nze no bugagga wange bwe ninako obutonotono nabujja sabujja mu media ya Uganda nabujja Rwanda mainly yes Rwanda basasula bulungi singe Kenya ne basinga Uganda nti wano Uganda bakuwera milioni 2 bo bakuwa milioni 5 ajuka ne sente zaabwe nene kuze Uganda yes so business nunje eyo ba simanyi gede bavudde ku BBS oba wandigenze no yingira simanyi I don't know ate Kenya wavaako otya Kenya waliyo guy bana Uganda muri bazibunyo abantu bana Uganda muri bazibunyo chovola abayindi aba Nigeria aba Sudani batusinga natuke Kenya chamagero yanconnecting Kenya chamagero Andrew yanconnecting musajja wange nnyo chamagero oyo yanconnecting Kenya eyo nampa omuntu netwogerezeganya it took me like nga 3-4 months ngandi awo ku record TV yawo na connecting and ngende Kenya ne passinga interviews cause bankweza interviews nezi passinga ngina kola ku radio eyo hot nentuka nensoka nenkola probation ya myezi 2 naye nga bansasula bali bampa milioni 2 n'ekitundu mze Uganda ku probation time milioni 2 n'ekitundu time yagwako signing a contract after those 2 months signing a contract ku session okwo kwaliko omuvubuka nga producer bano ba producer abo
akola mu production room oba gite studio B guy ngandaga manyi n'okumanya nga ina n'abantu bemmanyi nga siba mu media nga abamanyi kwegamba nga manyi from eri level endala etali yano ya mawulire celebrity life guy nsayininga contract tiyategera sente mekazi nsayininze naye contract yange yali ya milioni 6 buli mwezi nga kuliko house allowance the transport nga ndi good bulungi nteredde ntende contract yali ya myaka 2 years munange samanya kubanga natambulako like nga 6 months echala nampita mu office cyana nampita mu office nangamba tugenda kutaminatinga contract yo nembuuza why omanya abanyakenya bali straight nebangamba nti omuntu wati ne bwatyo mumanyi nti yes mumanyi nti yatuwadde proof of did this and this and this and this and this and that and that okitegeera nga wona abango ine emizannyo gyo nga wetubira ku mirimu okitegeera when you get comfortable the job buli wola bakagapa okuyisaawo omanyi bano betukolera company zaffe bano bakama baffe okitegedde ate nga nali mmokyayoko nga nina byempisaawo naye nga mmokyayo kati ye already yakwata nga ina proof kubanga fe ababagiina ffe babiri n'agiwaayo nga sirina nangeri embooba batwale mu kooti they are straight Kenyans are straight people chovola abantu no wakugamba nti ngenda kukuba essasi tambula ogende muvire kubanga bagenda dikuba era webandaga nga sina kubanga bampitanga bagenda kumfiringa nali manyi nti kati bano mbalina ngenda kubira lawyer wange ajje kubanga in contract bayina okudabolinga sente zonna ez'omwaka kula musajja nawe ina proof nina kudda Kampala era we naddire Kampala I think awe nakolera Katogo nga Jackstaffdeko awe nakolera Katogo then Rwanda banzija ku Katogo yes Rwanda yanzija ku Katogo nempitamu nengende Rwanda kitegeza wama wenkusangira ku record yawo wama walitoli bubi anali siri bubi jukira nze nayingira amawulire nga ndi mwana muto Alan 7 naye nina emyaka 18 enkola ku radio bali bagita Arian ye radio Fokat bidi mwenda bidi 10 something like that oyino omukyala kati nina omukyala kituufu nina omukyala nina omwana omu namuzaala taliiwo omwana oyo namuzaala ndi ku Hot 100 aliwa ali Malibu. What is Malibu? Malibu yewa California. Yes, namuzaala muzungu. 100 yes. Namuzaala muzungu. Wamuzota ye mukazi wange owokubiri mu bazungu. Baby mama wange. Ni pole echo mbadde manyi kipya. Zimbadde manyi toyina mwana. Nina omwana ina emyaka 14 nange ndo 13. Do you talk? 13 years. Yeah. We talk. Mwoge. We talk naye bya sharing ebitu by'abazungu bino. Ala ntozalanga omwana mukazi omuzungu okujjako ng'osazeewo okubeera naye. In fact mu byesonyiwe. Ebyabaki? Ebyokuzaala abaana mu bazungu. Sebo toyina ngeri joyinza tugamba ndire tuzaala abaana mu bazungu. Dwaki? Kankulya gokimanyi 80% Joseph yagala muzungu. Simwagala. Jose ne yagala muzungu. Uyo mata mwagala muzungu. Tomanyi future. Future cheri mu bazungu. Future cheri mu bazungu. Alan. Nze sibafunangako. Soko mufuneko okoyogere chicho. Na yeso fa mikwano jange gibafunye. Naliko ne musajja nga mutaras jaganda. Yangamba yaba na Uganda tabasobola. Tayagala kugamba mazima kitufu kiriwo. Yagumira embeera.
Toyina kyosobola kugamba muntu ku muzungu bana baagala abazungu wano okumwagala tewali buzibu one love yabe liriyo kati kankubule kino kintu alano kitegeere teri muzungu ayagala muddugavu bya ddala reality omuzungu omuddugavu akwagalako ebintu ebyo ogamba omuzungu omukazi omuzungu omusajja kyonna tekiri sex melanin byebintu bibiri melanin ye mwana kubanga jjukira eri ewaabwe wali ogenzeyoko nagendako wano ebungereza wagendako ebungereza walaba omuzungu abaana abatengeri gye baba bafaananamu in case any rough condition comes around ebayisa bubi abaana abo because tebayina eno pigment eno ya melanin okitegeera so omuzungu yandiyagadde omwana wabeeremu kane ka melanin ako okitegedde obviously alina mujja ku musajja muddugavu ekirala abazungu they are not good in sex abasajja kati bakiyina muhiyase nga onagamba nti nno bagamba nti nno omusudani sibanyanga ali ati okitegedde kati nabo bakimanyi nti omusajja omuddugavu mulungi muki kati mu sex tutandikire wano mpola mpola zeyo byenjagalira ddala tutandikire wano mpola mpola Byrons ng'omuvubuka omuto weegomanga abazungu was it your test of girls? No, it wasn't. Nze test yange initially mu kusooka byali abakazi nga bali awo banene nga baddugavu initially edda naye ngotandika kuvubuka ngatandika kuvubuka omanye ebintu ebyo byabakazi nze nabikeera Alan nabikeera nnyo so abakazi abazungu abo kuba meetinga asooka namufunira awo ku 100 awo awo Nero yali yakampa omulimu Zanero yampa omulimu ku 100 Zanero yali agaba emirimu ubadde ki Zanero yali agaba emirimu 100 gojja mubuuze Zanero mukulu Zanero ng'alina akamutwe kapulimu ebiseera ebyo Zanero ng'ampa omulimu gusooka nali nkola ku weekend okwo Saturday ne Sunday kati Hot 100 ebiseera byali radio y'amaanyi mu bavubuka abo biki kati ngesponsoringa nnyo ne night says ziriko abantu bali corporate biki ebyo mu kisementi okwo biki kati tugenda ku kisementi okwo nachali wange saawa eno ndoza yakulira entertainment mu fanera awo bamuyita King K Miles nga tugenda tutuukawo abazungu batulaba tulina obudread ebiseera ebyo tezinawera zikyali naye nga kwebuli tunyenye omutwe tuguloba okunywa bafaawo biki nga ngwa mu kazungu buno obuzungu buno waliwo abazungu babeera bazze ene Uganda nga bazze kusoma nga bazze ku field work webiti ebyo era abavubuka abagala nnyo abazungu mwegendereza abaana tebalina pulaani abo gobola bakawala kazungu bukeeru kalungi tebalina pulaani they are just time wasters nange nali muto tujja kumanya time waste agenda maaso simbula emboozi y'omuzungu kati utuuka tuvaibinga tuvaawo bugamba nti bugenda now bwali buva bagita batya kasika Europe eyo Poland Holland one of the two nga tuzunga nga tugenda I think bugorobye eyo nga tugenda tukuba pate wentu katiwe mu meeting omwalo oyo bali bamuyita Estella Estella so akumwirabira cause she was my first muzungu omwalo yesebo yankuba nange azungu bamanyira anyway tutandika tudetinga awo mpola nga kangamba compromisinga nebintu bingi obuzungu buno bujja Uganda nga bumanyi nti bana Uganda bali desperate bagala nnyo okulinnya ennyonyi ogenda e Bulaaya biki kangambye bali wano emyezi 2 ye ne sister be then we bamala bagenda kuddayo wa Poland bagenda kuddayo Poland naye nange bagenda kumprocessingirako nengamba mponye ennaku ye Uganda bannange zino ze bayita batya modern town.
Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Mponye ennaku ya Zannero. Ololiddeko? Oyo bintu nga mbirimu. Abazungu baagala sexy Alani. Wakakakasa. Ati nali ndi mukakasa naawe. Bangambyeko ssebo nti bantwala Bulaaya naawe obadde ki? Ng'olina okukakasa. Ku luggi ku firiji wano bye baagala abazungu. Bino ebyammwe bino simanyanga missionary simanyanga biki. Kitanda. Ebigendo bikole ne bano banakirijja bano ani ababe wammwe abo. Abazungu tebaagala nnyo ebimizionary byammwe ebyo. Titienenenere tuuka time batuuka okugenda banne bagenda yasigadde mubuuza ate time gye wagamba tetulina okugenda. Omuwala oyo yanfunya ne passport yange yasooka naye nga kaali kawaani yali antega ate nga ntambuza. Passport yali ntuufu nze nagiprocessinga. She gave me money ne processinga. Naye genda naye andi kuno wati abazungu abakulina takuta nno ne Alani omuzungu abazungu abo ne woba oyina ssente eziva wano ku Forest Park okugenda ebweyogerere asobola okugamba baby njagala tutambulewo. Olowooza abalasi b'obulaba batambula okukuba n'abazungu baagala. Musajja twaba yakoowedde oba nga yakoowa dda naye nga talina kyakkola. Abazungu bagatambula. Ate nze namalirizanga ssaawa 10 okukola ku Hot 100 awo ku weekend naye nga ngenda okumaliriza ng'omuzungu ali awabweru anninze ojja obuuze Zannero. Tewali gap nti oba ngendeko mu ba Alani Cruise nsooke nkiringeko biki tugende ffenna. We're going together? Yeah. We're going together. I would like to walk. That's it. That's what I want. Otandika okugamba bannange obukazi bannange. Jukira olinayo ku bukazi bw'obuddugavu oyagala bulaba koko. Ate mwe temuli Rio. Kati wuliriza kye nkugamba. Tugende mu maaso. Now amunya passport. Omuwala oyo passport aginfunira naye ng'ekituufu yali tagenda kuntwala Poland. Ne just yali anteekamu essuubi mbeere nga nkola ki nga nina nga sisobola kuyagga. Ate nga jjukira ye mind gye yali ayina nti kati ndaba abazungu abalala. Okitegeera nti kyangunza okumuvaako nzire ku ki? Ku bazungu abalala. Omwana oyo tutuuka. Yes, nali musingako emyaka nga 2 I think. Yali mwana muto. Wali bato naye yali mwana muto. Kati tutuuka mutwalako eyo bakyali baffeeyo tukiringemukko. Kati waliwo akawala ke nasomanga nako ne kajja ne katuula wene ne kanneekolezakolezaako. Nabeera ng'ali simple naye nga yanyiize. Twatuuka ewaka omuwala yankuba oluyi. Omuzungu? Yankuba oluyi. Yayombamu awo n'ayombamu. Omuzungu yakuba oluyi? Nampaki oluyi. Alani namukubirawo nze tebamanyiira. Nze tomumanyiira. Tebakuba abakazi. Nze tomumanyiira. Alani nze tomumanyiira mba mukazi munkuba oluyi. Tokikola. Birawo n'omusayi ne gumuva mu kamwa. Omuwaluyi wamuwa. Luyi. Wamuwa luno lwaba. Birawo luno buli kimu muno. Birawo n'omusayi she. Era yagamba nti kati ono omusajja no tamanyiirwa. Kati yakuba n'agamba how dare you. Yankubaawo nayogera oluzungu oluyitirivu ennyaabwo. Obwenzi obukujjudde like sleeping with girls all over the place. Nengamba nga nze nsiriise nno. Nga tannankuba olwo nga tannankuba nga omuliro gwokyawo omukazi gwo kubanga nali mukazi gwo kange eyo wansi mu gete eyo. Nali mbeera n'eyo ntindaawo wali hardware world awo. Waliwo ennyumba awo waliwo omuyimbi baali bamuyita Stiperman oba yadda wasimanyi Stiperman the family ali kata. Kati maama we baali bamuyita mukyala kabina yafa n'okufa ku nnyumba kwe nali mbeera okwo mukazigo kange awo baali balina obuyimba bwabwe nga bubiibibi awo nga kwensula nsasulayo emitwalo ndooza nga 10. Naye nga omuzungu wamunafu yaguma tunaabira wabweru toyi eri wabweru temuli siringi.
Gwenga wanafuyo omuzungu. Abazungu nga mubeera David. Abazungu tebalina problem nnyo. Bino ebintu byammwe by'amasappe bya apartments. Ujjukira obulamu bwate babulabangako. Gwe watala omuzungu mukazi gwe. Kati munnange omuwala amala okunkuba oluyi mu musabula oluyi. Ngolwedde nange awo nabusedda nti bakyaliwe bakoze eki? Bagenda. Tewali kawaani. Okitegeera. Kati ebyo byonna bimala okubaawo. Tali mu overstay. Abazungu tebatera kukola overstay. Nti nebabeera nti nno balinayo emyezi 3 wano agenda kubulako wiiki nga 3 oba 4 oba omwezi. So already yalimu eyo time eyo ekyabula yeeyo. Kati nimba ndi awo ngafuna essimu ku poliisi Uganda eyivaawo ku kiraawo angamba ono mugalu Byrons konze yenze oyina omuntu gutalina kubeera naye wawamba omuntu ngamba tenawamba muntu ki ne bambuulira Estera nti gwe nnina talina kubeera mu Uganda essaawa eno era yasigadde mabega banne tebamanyi kikigenda mu maaso. Ne gamyuka What 100 negoba ko 100 wegoba nagamba nze tebagenda kunkwatira wano simanyanga omuzungu simanyanga biki omuzungu yaganye okugenda naye nga kimusigazza sex bino byokwekuba mwesonyiwa kati nange namukuba ne tubeera atpa 1-1 naye ekyali kisimusigaza sinti kunjagala nti love it was the sex. Otegera denti it was the sex. She told me nga amaze okumuvinga agenze Zambia kubanga yava wano nze we nadduka kazigo nenkale kabi chini ngamba kyali wange ne mugamba miles mwana kati police etegere etya. Now it turns out simanyo ba kirine naffe bana Uganda mu nsi endala naye wano tugeze omugwira ali wano kyangu nnyo bazadde be oba abantu be okubira embassy ne connectinga ne any authorities abali wano ne basobola okunoonyereza ne balaba contacts ne babuuza banne abantu kitegeera kikyali kyangu kitabo kya kunfuna kubanga jjukira nali nkola ku radio bali banne we bali bamanyi kyali wange ono gwe twali naye biki byonna so kyali kyangu nnyo n'okunfuna bakubira awo nziruka ngende embalala eyo nekweka embalala nekwekayo kondoozi emyezi nga gijo oduka n'omuzungu muzungu namuleka ye bizibu ate kati nziruke naye naawe nziruke n'ebizibu tewamugamba nayitamu buyisi Alani omuzungu namuddukako nengende embalala eyo gyenno gye nakolerako ne ku Cruise FM mutaze maledi abozi gyobulaho kati ntuuka omuzungu oyo agenda Zambia nga wayiseewo nno nebbanga nga poliisi yanvaako out of the blue kumbe ndowooza nze we nagenda yewe nabula yafuna engeri gyakonectinga n'abantu be ndowooza n'abagamba amazima okitegeera so nakrosinga n'agenda e Zambia so along the way nga wayiseewo n'emyezi tuba twogera naŋŋamba ekituufu ekiriwo you had good sex. I'd never had sex like that. My boyfriend back home can't even give me that. When you get here, a boyfriend, ewaka. Bino muzungu yabigamba. Ngayogera straight bulungi nnyo taliko okitegeera. Ne mubuuza gwe bulijjo yino omusajja nangamba. Yes. Gutuwachimbuza bubuuza. Tuwachimbuza bubuuza. Kati agamba gwa ino mubuuza. Do you have a boyfriend? You never asked me. Obudde ne butambula awo kati we nagendere Kenya awo we nafuniye omuzungu wange owokubiri mama w'omwana wange. I have a beautiful baby, she's called Bella. Namusanga eyo Kenya ebiseera ebyo nga tandise okukola ku hotel awo Kenya awo we nakomawo wano najja naye wano naye omukyalo oyo naye yayita njagala. I'm sorry to say
simogera ko bira simugenda ko yeah kalogo otandise kubanga otambulya mbazungu Buchinenge je kyankwata mukubanga awo wenava koyo Estella nafuna omukyala nga muddugavu muna Uganda nomo girl but Kenya long distance bichebe bwava ko Estella wafuna omuddugavu what was the experience nomo bino bya nomo having a girlfriend kubeera muli mwenna bichi nomo stuff actually ndwa no mulooza ko omuwalo oyo by the way because it was a short time thing kati baby mama wangu oyo she's from bajita batya Hawaii yeah naye abeera bazadde bali California awo Malibu so tubeerako ne tudatinga bichi ngekintu kinyumirwa you know having fun and all that naye Dada nsingako emyaka ebiri 2 years she was 2 years older than me 3 years at least 3 years older than me erinya ngena dikuma sigenda duwayo since she's the mother of my child tudatinga twadatingira no ddala akabanga nengwa mukwano I was in love with her ngana yali mu love she wasn't kati oku breaking down the story utaji prolonging anfe tuina obudde so twadatinga n'omukyalo oyo ne meetinga n'abantu abamu kubanga bajjange ne Uganda wano emukono mbalala bali bayina resort waggulu eyo waliwo resort akali waggulu kali kaabwe kati ndowooza nga ogamba nti no baagula ettaka ne bakolako ekintu kyabwe nga bajja babeera naye nga bakikola nga it's more like a resort kati nga n'abantu bajja ne babeera mukaawo so kati I met abantu be naye nga mbalaba tebanjagala kati kankubuulire omuzungu asobola okulaga nti akwagala paka wemuyomba n'akuyita enkima. Look at this monkey. Did you experience Yes. Chatoka uchitya. Nze brother wa woyo baby mama wange. Tuba tuli mu vibe ki ndine bachali bange tuliye ku resort waggulu eyo. Vibe ekutte biki naye nga omanyi nti osobola okutegeera nti nno omukazi wo family tekola ki tekwagala osobola n'okutegeera nti bulijjo bakola ki bakwogerako okitegeera so kati nga already nkimanyi naye nga ngamba nze nange I'm just passing time okitegeera naye nerabidde okugamba ebiseera ebyo nali nafuna omuddugavu that time nga nino oyo omukyalo oyo omuwala oyo nga mulamu mukyala ali awo musiraamu oyo naye bannange ala nange ebonyebonye n'abakazi noyo naye teyampisa bulungi omukazi oyo nno anyway kati ndina oyo omukazi mpola naye nga initially omuzungu ono twali tutandika tetwayo abazungu tebatera nnyo okutandikira nti ku pesi nti no I love you simanyanga tell me your man basobola okumanya nti no where are you from, are you married, ebyo bibabuuza naye are you dating someone kizibu okitegeera so omuzungu ye muntu atwala sex as a game singa bwana Uganda bebagamba mbu sex is because I love you, you love me. Omuzungu ye sex amulabanga tennis oba golf kazannyo okitegeera so kati kyetwalimu mpolampola naye nga ngudde mukwano naye nga ebiseera ebyo nina omuwala omuddugavu gwendaba by that time kati nentuuka n'ategeera ku muddugavu oyo mukazi omuddugavu ng'olwedde kati maze okitegeera nti takola ki tanjagala tetwogeramu ne mugamba nti baganda bwebampisayo bati biki naye kuzayo mabega nayomba ne muganda we cousin brother we nanga oba twali twogera biki I don't really remember the conversation naye neevaamu argument
argument bichi naye nga zisobola kuyomba nnyo naye kubanga ono muko wange okitegeera nangamba that's why you a monkey you Africans you stupid monkeys even nayogera erinnya lya mukyala wange even she knows it you ask her she knows you a monkey Kaluma Alani Kaluma tomanyi gwe tomanyi gwe tokimanyi kubanga tonnabadde etingako naye yampita enkima ate nandaga nti nno ne family ekimanyi nti ffe tuli nkima okategeera naye mukazi nayogera naye naye tukale ne tubisortinga out awo biki naye nga kukakoze eki akulumye kansigaddemu kati naye nga nali omukyalo namugamba nti byonna betukola soke tulindeko kolaki okuzaala in case of giving birth biki soke tulindeko okuzaala since we are not really in love you don't feel the same way I feel okitegeera ne tubeera waawe era nandaga nti ye kiri okay okitegeera era nandaga tayagala n'abaana okitegeera tayagala abaana tanatuusa kolaki kuzaala yagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe z'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 81 64 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere. Cutting the story short, yatuuka n'amoving nga twayawukana yategeera ono omukazi omuddugavu yamukubira essimu n'amugamba biki omusajja wange muveeko mwesonyiwe leave my guy bla 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 what ntwawukana naye mukwawukana awo yasooka n'andaga nti noze siyina problem nze mukazi we yankubidde but I have no problem. I like what we are having, I like what we are doing, chibi, blah, 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 blah. Cause sawa. Naye nga ka distance kati weekali. Naye nga tuwe meetinga, tu having a sex, ne bichi. So, agenda, ndwawo n'omulaba, wayitawo omwaka gumu n'ekitundu. Nankubira essimu. Nangamba ekikunkubisiza essimu. Yansanga yampereza message ku Instagram. Nangamba nti I need your number. Yali takyagirina. Nenjimuweereza nambuuza kiki. Kwe kumpereza ekifaananyi kasana muweereza namba nampereza ekifaananyi ku WhatsApp eky'omwana. Nangamba ekikunoonyeseza just kumanya bumanya otegere nti nno oyina omwana. Koze kiki otegeeza. Nangamba nina omwana wo. Nemugamba wo ino mwana wange wakite wangamba aunga nti oli lubuto bichi. Nangamba no tekyalina makulu cause there is nothing that I wanted you to do ate nayo kyali kyakugasa nnyo. So muzungu wate we yangamba. Nemugamba kiki otegeeza. Natula nangamba nti honestly speaking ekyandete Uganda oba ekyandeta mu Africa kubanga namusanga Kenya. Nti initially bali bamugamba nti abasajja be Kenya bareka bulungi bayina empisa ennungi bayina so ng'ayagala a product omwana mu bana Kenya era wetwajja eno yali like nga onagamba nti following up kulaba omuntu ono embeera ze ziri zitya biki manje abazungu babitunuulira nnyo ebyo byo nga bagenda okuzaala omuzungu tamala gazaala abruptly mu muddugavu asobola okuzaala abruptly mu muzungu naye tasobola kuzaala abruptly mu muddugavu
tebakikulimba kivula osobola osanga omusajja omuzungu aludde omusajja omuddugavu aludde n'omuzungu naye nga tebazaalanga. So yali afollow up kulaba obuze bwange buli butya engeri gye neeyisaamu biki nalaba nga wanzaalamu omwana yasobola okuba nga ali peta nabinyonyola Alani nga mpulira wenti nga ndi ku ssimu nga mpulira wenti Alani n'ebigambo ne binzigwako. Ebigambo ne binzigwako ne ngamba waayi tewali problem naye ne mugamba nti omwana ze si wange senga omwana wange senga waŋŋamba dda nangamba tewali kikulu tewali problem tugenda kujjawo e Kampala omwana tukole DNA otukebera omwana no nga wo oyinza obutaddamu mulaba konze yemuleete tukolebere DNA n'amuleeta mugenda okebera DNA nga omwana wange era kyantwala emyaka 3 kwena okutadda nga siraba mwana oyo kasaba mutwala just oba kati yeekuba mu mutima biki simanyi na kumanya nankubira nagamba nti omwana wo ayagala kulaba nokubira video call bamuleeta wano era yankubira ali wano nti ndi mu Kampala omwana ayagala kulaba ngeno katunula kakana kanfaana n'okufaako obufi akaana kange era mulaba sharinga time mulaba like once in a while mu mwaka nyizo mulaba mu mulundi gumu omwezi nga gumu the week nga 4 your first time okusenkana kagamba daddy kantunulira we kati naye nga omanyi nti omusayi guba gwesika kajja buzi ngokalaba kali comfortable with me nga tekali competent daddy biki naye paka mama wako yakagamba. So omwana wange bwatyo bajja era gyali she's a model. She's a model. She's a model. Mami we yamufunira deal nga kyali mwana muto nga kyali na myaka 5 awo. Bamutwala mu school eya modeling era kati right now gyali alina ne company kali ambassador for bambi. So gyali eyo kati gwe kye kigambisa nti abazungu babi gwe ngoma zofunamu ebyo byonna kufunamu ki naawe omukazi akugambye nti nze nali nkwagala mu mwana yakuyusing yakozesa oli yagamba ati nanyinyumirwa sex naye nina boyfriend okitegeera nze nakadatinga abazungu bana. What is your worst experience ku muzungu? Worst experience yange janina ku muzungu omuzungu gwe nafuna nga ndi Rwanda eyo eno story sijinyumyangako gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okujinyumyako story eno Alan. Not my mother, nina omuzadde omu mama wange, my brothers, not even my girlfriend gwe nayinina by that time yali agiwuliddeko eno story gyegenda okugamba. It's the first time ndi Rwanda eyo ndi star. I was the only program gye nali nkola yali only urban program e Rwanda. Ezisigadde zonna nga ziri nga wono gamba local shows. Bogera Olunyarwanda n'Olufaransa. Kazungu nga almost temuli. Kati nze yali akola English show nga Olunyarwanda mweruli lutonotono ng'Oluzungu lwerungi. Kati obviously nga ndi star okitegeera kubanga wali abaana bangi abaagala nnyo okubanga abazungu abaagala okubanga Bannayuganda bangi. Abanyarwanda Abanyarwanda begomba nnyo Uganda nnyo nnyo era wootuukayo ng'oli Munnayuganda abakazi oba ogenda funa abayitirivu nnyo ogattako kubanga oli mu rasta kirala ogattako kubanga oli celebrity kirala. So natuukayo nga ndi big kati mu mwaka gwange ogwo ogwasooka ogwo omwaka gwange ogwo
ngena afune ekikazi kizungu kikulumu kimpadde sente ekikazi kyampa sente ekikazi kyampa sente Winengejiga sente. Hey! Ekikazi kyampa sente nali we nali nga nzija eno ewaka Uganda nali nkozesa nnyonyi Rwanda Air nenge nyingira nga sifuna na freedom yange kumala bbanga liwera olwokuba nti na bookinga two-way. Kati omukazi oyo yangulire emotoka yange yasooka e Rwanda eyo manga yampa sente nengula nuwa ebiseera ebyo zedi yaliko engula nuwa yanga gye nvuga okuva e Uganda paka Rwanda na Rwanda okujjako eno. So ekikazi nengamba nange nfunye emotoka no kyajingulira mu wiki noza nga 3 nga twemanya mu wiki nga 3 nga nakakoma okuva e Uganda kubanga nali nakakifunaawo ekigamba naye nina okukoma uko e Uganda. E Uganda eno ngalo kyali wange yali afudde wali bamuyita Allen yali akola ku record yoko. Allen mumanyi yali akola mu control room. Yes kati nga nina okujja okuziika kati nentawaana okubuukinga biki nga ndaba nangamba Uganda is not far you can drive there mugamba sina sente zigula motoka saawa eno nangamba wonakoma tujja biraba nenzijja ne tuziika Allen namalayo wano ndowooza ennaku nga 2-3 nenzirayo wonatuuka nampa miliyoni zaali oba 5 ez'amanya Rwanda mafaranga. Kati ebiseera ebyo zikubisemu emirundi 4 ofune eze Uganda ze sente ze yampa. Kati nenkuya kyali wange eno ne mugamba omanyi nfunye emotoka bweti sente meka tupereza miliyoni 14 nenze muweereza ne bagindeetera ekigali. So kati ng'okukyamuka kwendiko kuyitirivu ngamba bannange nafuna ate ng'ekikazi ekyo kyajja ne munne waakyo omukazi omulala omukulu kati ng'oyo waliwo omuyimbi gwe yali adeeti nga sigenda kugera linnya lye kubanga amanyikiddwa eyo e Rwanda eyo. Kati naye ng'omukazi nantwala sipiidi ankolera ebintu bya mangu awo okitegedde ampa ne ku sente empereze n'ewaka mpereze ku mami wange ne Kampala okitegedde obuntu ntuwe butyo kati nga ngamba njagala tugendeko ewange olabe ewange US ali mukyala mu America ngabira Seattle bayitayo Seattle togenda nka America musajja wattu nali sirinyangako nnyonyi egenda lugendo luwanvu akiri nze ennyonyi ze nali nninye ye Rwanda mu kusooka ye Rwanda ne Kenya mu kusooka okugenda egaddako natambuliranga wansi wano wendi sigenda nko Dubai sebo international flight zemnina ndowooza ziri 2 zokka California neyo eya Seattle zokka. So ngatamukiira ngamba no tebiddamu biri ebyaluli oyo mukazi we yannimba nampaleka passport nenkafuna naye nga tewali kaddako kati wano nkuze ne musajja mukulu wano visa mwalifuna ku embassy yawa visa eyogenda eri anti kati jjukira ye yabikolako citizen semba ngendera ku visit anti ngamba embassy mwakoze embassy yawa ye simanyi gye yagenda ye yabikola n'abikola buli kimu n'abikola then tulinnya tugenda e Kenya tufuna betufuna naye nga ye yasooka na processing bino bisooka bonna ebisooka amaze bi processing tulinnya tugenda e Kenya tugenda tumalayo wiki 2 nga ngenda back and forth ako gundi ku embassy eya US kakananga visa tugifunye kubanga kyali kyangu n'omuntu gwe ngenderako waali sinti ngenda musangayo bitsi waali akawunti tutambulira ku yiye okitegeera so buli kimu nga kiri okay tulumba I think it was 16-17 hours over don't remember waliwo olugendo luwanvu blood natuuka nze nenkowa ennyonyi ati tesaagala nnyonyi
experience yange tali nyungi nnyo bulungi nnyo mu kwambuka wano ku au banga abo. It was a mess. Nga tutuuka Tacoma ku airport. Airport ye Seattle. Tuuka. Tuvuga ka distance awo paka ku waliwo omugga ogwe Washington. Seattle eri mu Washington. Ye main city e Washington. Kanayenga kulimu obwalo nga onagamba nti ovuga nti oli mu Kampala naye ovuga n'ogendako ekitintale oba ovuga n'ogendako okitegeera akala ako bali bakayita aqua something like that. Big mansion tukayo nga sente weziri tebayina mwana kuba ali mukazi mukulu kubanga ebiseera byo nali nina emyaka 29 29 omukazi yali ayina emyaka nga 4 yali ayina emyaka nga 4 kali kaliddeko emyaka gye yanga 4 gumwana mu 2 utuke Seattle banfaako ntuuka nsangayo omusajja angamba nti this is my husband. Hey this is my husband. Ndako hey ova n'omuzungu e Kenya nga gomanyi girlfriend wo chimama change oba chimama kyo wefunidde kibebi kyange kintu temu America n'obugagga obugagga nabye ddala n'okuddaze mu Africa temwina na kye mungamba mmwe nno kati nalabye ddala kati ndi mu Range Rover ziri ezimalayo akutuuse ewaka tuuse ewaka tutuuka agamba atya this is my husband. Husband yali nawo mu compound nga tulinze ayina embwa nga ziringa 2 bino ebiwe binene bino bijamani ebyo we bitye ebyasamira bwe bijamani 2 awo nga tuddawo nga how do they call it shed or something like that. Atuka nga yali happy akubye ebinubye bino ebiringa nga bino ebyebisawo bino we bitye ebyo ali mu bino bitabatya bino bisanda ka bino bita scholars ebyo we bitye basiba we bitye ebyo t-shirt ye kikofiira. Welcome baby, packing bichi. Now this is Jerry, my husband. Jerry, this is Byron's, my boyfriend. Obadde chi alani. Gwabazungu ngabekaza. Obadde chi. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Yagamba this is yasooka nanyanjulira my husband Jerry. Byron's, this is Jerry, my husband. Jerry, this is Byron's, my boyfriend. Omusajja wana kirina mu buzibu wadde. Musajja yagamba ki? Nice meeting you. Come here, son. Yampita na son sebona aginga abo bichi. Tuyingidde bayina mu bannani awo abakozi abo. Era nga mulimu bakyala era bakulu. Sala wa mwana muto. Bakyala bakulu bambadde bu uniform awo. Kati ngulide kintu kyankubye dda. Ningaba naye nga ndi wala nnyo okuva ewaka. Ono hazibandi boyinga natidde dda ninga gayala gali kuwola nnyo. Are you okay? Feel free bro. Guy, are you okay? What you want to have? And fridge mulimu obubiya bwabwe obwo biki? What can I get you? Beer, drinks, soda, juice, whatever. I'm like, anything. Just get me anything. Beer, alcohol? I'm like, yeah. Oluzungu lwange ina musebo. Abampaka biyaawo tunywa olunaku lugenda abamdagala omu yange mwesula enda nebaka bulungi nnyo nkeera ku makya gayandaga around biki
olunaku lutambudde olweggulo nga yennyini anvuze antutte mu tawuni awo eyakaala ako akakwasha mwana omanyi Seattle erimu abachunguli bangi China ba Asians bangi kati ndowooza kwe kwava erinnya eryo musajja nambuzaawo biki naye nga ntyanga mu musajja obagenda ku musaddaaka Alani nga neraliikiridde dda tutuuka musajja asooka angamba tugenda tukole shopping. What do you want? Namugamba, do you want to get me something? What can you get me? Clothes or something? Namugamba, clothes. Let's go shop for clothes. Tukangula ebigatto byange awo biki byonna mbigula nno naye ng'omutima tegundiimu Alan. Naye nga ngamba anyway kanyirire oba wananzitira olwo mukyali mu lunaku mwakatuuka kati tuli lunaku luddako tuli in another day kubanga bandaga my room enkeera tulya biki kati bino benjogerako olweggulo saba nga 10 nga wali awo era yajja ne mu bedroom awo nankisinga goodbye biki good night manya ne kumacha yajja nanzukusa naye nga okwebakoloza ngo tulon tulina Alani kati ngamala kukisingako nagenda ne wabbawe era yasula bbawe Alani yena maso sajja shoppingira ebigatto uzeeko ku bipeya byesirabangako nga tuziri cheap super cheap wano je batutuze emitwalo nga 3 biki nga teri ziri very very cheap ngoyo nguze biki komyone ekisawo kyange bibaga bya tukomyewo ndako olwokusatu awo muzungu nga omwami Jerry ngagamba oba yali agenda obabwa simanyi yavaawo yagenda I think it took him like 3-4 days nga taliiwe waka ngambirawo n'ekikyalo ekyo nga tweyagala okufa tokuba amatooke tubikwasaganya Guy yakomawo ndozi after a week he came back after a week Guy we yakomawo Alan ko lwennyini lwe yakomawo ndoza saa zaalinga 4 yatusanga tuli awo mu living room I think twali ku dining twali tumaze okulya naye nga tukyatudde ku dining awo nga tuli ku tunywa whisky omukyalo oyo kati omukyalo oyo nga ngamba you know what tonight I want you to sleep in our bedroom ngamba Alani tebansi yagira wano kyekyasooka nno okunzigira mu bwongo kati sula mu bedroom y'abano nemugamba lwaki nsisula ewange omuzungu omukazi nga yangamba nemugamba akisula wange nagamba no I want us to sleep in our bedroom together there is no problem nankonvinsi nga nno naye nga jjukira Alan toli Uganda toli Masaka nti onaafuna ekipotoka ekitambula kibuukire ekyamatooke kikusuule wano toli Kenya nti oba onaalinnya gondi baasa awo maashi kukanyuga e Kampala miles and miles and miles from home nga buladi kyebaagala okukola olina okikola almost naye nga mu bwongo ekingamba bannange bantu bagamba tugenda mu 3 Sam obviously 3 Sam obanga omukazi ali omu nga abasajja bali babiri namwe mulina okubyekola awo naye tebansiyagira bannange mu Amerika Katonda wange omutima gunkuba Alan omutima nga gunkuba Alan sawa zituuka nga tukyali awo Guy nga ali around the house he's moving around the house doing byalina okukola kati kino nekigamba Guy Jerry kimugamba he's scared ko Jerry like don't be scared nga yoge yangeri don't be scared I just want to watch you fuck my woman mama omuzungu omusajja nga yagamba nga negwe Alan kikulu Alan gwe abasajja gambo ongambe Rastani mchaliwo wegala mugamba kulira ebintu bino
akubulira ebintu bino nze kugamba story eno gyenyumya siginyumyangako. This is 6 years down the road, bro. 5 years down the road, omuzungu akutwala mu America. Akutuusa akulaga bbaawe. Ayanjulira ne bbaawe. Nga nze boyfriend. Ennaku ziyitawo. Omuzungu omukazi agamba musule mu kisenge kye kimu ne bbaawe naye mwoli. Kiregeza mulimu basatu. Yes. Obongo bwange bunga bagenda kunsi yaga nfudde. Kati omusajja amala akugamba. Omukazi ono. Bali bakita cyane kikaze ekyo. Rolita. Agamba Jerry. He's scared. Bagamba ngawo nagamba oli nti ono bachati. No. I just want to watch you fuck my woman. What came into your mind? Na freezing. Sichirabangako Alani. Sichiwuliranga nako. Awo nno kati ne kawala jikanva ku mutwe. Tekanyiza utakufaako. Kawala je ne kanva ku mutwe boy. Ate nali nnyodde kanji jukira ndi mu vibe. Ndi mu wala jisimunywangako. Wala jiwa bali abasajja ali smooth. Ngawala jikuwala jiwa. Baina wainale wansi eyo. Wainale ogitegedde. Ngawala jiyanzigwako Alan. Kayi najja. Kayi kwe kunnyonnyola nga atudde awo. Agamba, don't worry. Me and my woman, we have an arrangement. And it turns out those simanyi. We have an arrangement because me, I can no longer work. I'm sick. Guy knows bali bamusaba yali afuna surgery ya nsigo. Oba ya byende something inside there. Kati yali amaze banga nga takyakola ki. Takyayima. Kati ngesanyu lye kulaba nga waliwo alya mukazi we. Nga lyesanyu lye. Kati akunnyonnyola. Sajja nga ngamba, please. We're not bad people. Just help me out. Bro. Just do it for me. Please. Nga omuntu wanaakusabanga ng'ayagala kulaba. Gayi nambikulya n'olubuto nandaga sikate zinawera na bulungi ndozakaga bakamusala emirundi egiwera. Alan. Asifoka ngamba musake. Actually musajja yangamba, it's okay. If you want me to pay you, I will pay you. If you want me to pay you, I will pay you. Alan. Nasooka ndiwayo shoti za wala jingeza. Soke ndale obwongo bwange webukakkanira butereere. Nanywa bushoti obwo wisiko lyalinga mu 45%. Naye nga tapanda tankuba. Nga kyokka nno obwedda nkubwa nno mu kusooka. Ali nayingira ekisenge n'enkuba omukazi ng'omusajja alaba awo. Wayingira? Wayingira? Alan, sirika Alan, distance ogimanyi gye ndiko okuva e Uganda. Omusajja asobola okukutta. Yakuwa ssente, wakkiriza ssente? Ebya ssente saabirowooza nako. Ekyali kindiko nze kiri kimu. Nti watyaliti ng'ana. Byonna nanga mbitandise romance biki byonna nga mbitandise alaba bw'ati. Tugambye. Twayingira munda. Kubanga nasigala nga njogera n'omusajja we nti wa. Nga kiboyita kigenze mu bedroom. Era nakisanga kyambadde akantu bakayita batya. Omanyi buno bu night abakazi bambala night dress. Naye bayina akantu ke bambalirako kungulu babiranga bakabiseeko we bati kungulu kati nenga kali osobola buli kimwe kiri munda nga kali mukokka
Nekyali kikazi kirabika bulungi si bino ebizungu bino ebyembuto buto naye ng'omulaba mukazi mukulu ate nga muzungu si black American muzungu. Mwayingira bedroom mwenna mwembi n'omusajja gayi yansookayo yakusookayo nafuna akatebe gayi yansookayo namusanga aliko eri rumu bayabazungu bazimbe kisenge kibala kuguli omuti nekuli neno nga kyonna kisenge ati kitanda kiri eri nga bayinamu kastade nga ugamba ba office ye bichi nga atudde ku office yawo bichi nga banyumya nga bali mu kunyumya kubanga bayingeze namali dakika nga 10 ngache pika walaji wayimotya ganda wange nkubulidde gwabika gwe ozanya n'okukibayita okutya n'okufa n'ebimu kutenywesa walaji nsobola okuba nga nsobola okuvaako obwongo bubeere nga nsobola okufokasinga something like that naye tatabikola bulungi sebe nga nabikola kati yo muzungu omusajja gwomala n'agamba ki omusajja ng'ali awo kubanga nayingira nga banyumya yayogera omukazi nagamba you've come thank you bwatyo thank you najja nankwata ne ku mukono bwatyo okuva ku mulyango paka ku kitanda paka wali biki romansi n'atandikako awo lirerere nga nno we mutumulira wetunulira omusajja we Alan nga wetunulira omusajja ng'omusajja ali kuwolala ataddeko gaalubindize bwati yara ayina buku gy'alinaawo n'essimu ye nga watunulira wadda ku kitabo kye n'essimu awo biki nga alina byawandiika awo nga watutunulira naye nga tatutunulira nnyo nti atutunulira nnyo mwana abazungu basiru omanyi nti nno omusajja tutuuka biromansi biggwa nga n'omwenge nago mwana neŋŋamba afiya nentandika okukwasaganya ekintu nina okuli omuzungu agira yeah omusajja Jerry ngali wali ku ntebe agira yeah that's nice bwatyo olinga oyinza okugamba waliyo we omuzungu Jerry teyasituka mu ntebe teyakola ki naye kyamanyi kiri kimu nti yamala coming naye hane ekintu ekyo kimbaddeko all this time akindiko enkeera Alani tenakola kubanga akalala akabani akawani akalala kumakya nakeera oba nayingira ewange ng'obongo bundi ku kintu ekyo mu kisenge ekyo mpakinga ebintu yange nkyayina gundi yange pasi enzikiriza okutambula passport yange ngiina visa yange ngiina buli kimu ekintambuza ekikomyawo kiina nali nnakudda after 2 months Alan nga wempulaninze nti onaye baloberamu we bati ninakeera ku makya neefuule nti ndyokke biki it was a great moment biki nga saagala babeeremukko kantu konna kalaga nti oba ono myayagala kudduka oba ki jjukira nze kyali kimaze okuntomenti nga sikituukangako sikirabangako tekimbeerangako gwe mulundi ogwali gusoose experience teyali nnungi Esimu kasya kano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga.
kati kumacha nkeera mukazi oyo yandeetera ku ssente seba yandeetera dollars zaali 1,000 mu bisatu mu bisatu ziri mu baasa ziri wamu just sente lumuwe bati nangamba thank you Jerry's thank you he say thank you azimba tebayina baana tebayina abaana ate jjukira yiri kati Jerry yangamba ali myaka oba nkaaga omusajja aba akyasoloza nkaaga mu something omuzungu aba akaddiye omuzungu w'emyaka nkaaga Alan talabika nga musajja muddugavu wa myaka nkaaga aba akaddiye Alan nabaza bwebazaawo biki be bakirizaamu awo afternoon biki baga yange kaabu paka Takoma ku airport omukazi Alan yankubira amasimu omukazi oyo yakomawo ko ne Rwanda nga nkyali Rwanda yakomawo najja ku station n'akaabira ku station wabweru station eri waggulu eti ku kalina abageta BTN TV nga mulaba wansi awo omukazi ng'akaabira wansi awo omukazi n'aleekaana omuzungu n'aleekaanira awo ng'agamba kyolo bwayagala nze oba musonyiwe mbuzikirize tuddeyo esiyatu Alan tomanyi naye bino byonyumya era kafirimu oba wagirabawa Alan obadde ki kugamba story gye nkunyumiza siginyumyanga nako emyaka giri kati mu 6 ku 5 siginyumyangako paka olunaku olwaleero era njagala ngamba nze abavubuka abali eyo mwana bino emuzungazunga n'abazungu bajja basaddaaka abazungu balina ebintu bye kati abazungu tujja nafunayo oludde olulala nkunyumize gwe n'okunyumiza gwe abazungu ate bo balina ne sitaani gwe bakkiririzaamu waddala bino ye mulimu simanyanga jjajja gundi simanyanga maamaani mulimu kusaaga bali basamoninga they summon the devil the demons ne zijja ezaddala kubadde ki kati bali balina ne ruumu nga sobalina giyingira balina ruumu nga tosobola giyingira naye nga ruumu eyo erina sita waliwo sita ebeera oba totegera mu firimu z'amasitaani yo sita bweti eyo nga kapeti kwekaliwe kati ku mulyango ogwo mu eyo ruumu ng'era ne ruumu ya red manya gundi ki oluggi lwa red danger so byonna nabibalaabalamu ne ŋŋamba nti baba n'abantu bakala kunkozesa kino kintu deni bamale oba banyigiza eri emizimu gyabwe gibagamba nti oba emisambo gyabwe gibagamba nti mala okukola kino deni banyingira eri Alan tomanyi teyadda okuva ku radio yajja ku TV radio teyajjayo yajjawo ku TV awo kubanga BTN yannemerako ko ebbanga eriwere nanvaako kubanga nagenda okuva e Rwanda nga takyantawaanya emotoka teyagikujjaako ate emotoka giye yampa ssente singa nti nno yagimpa emotoka direct yandibadde agitwala naye kati yajuka yampa ssente kaadi zonna biki bikinze kati omuwuliza gyali saagala anko saagala siddangamu nakwagala muzungu wabako sisobola kuddamu kwagala muzungu tisobola kubanga oyo gwe nafuna awo wakati awo nga nakava ku baby mama wange oyo
aina naye ebintu byanyumiza ebyo ebintu manyo abazungu bali open they are spiritual people bali so spiritual bakubuulira ebintu ebyaddala ate alani ebi waliwo ebintu nga gyebiri ebyaddala muganda wange ebyaddala nga gyebiri abantu abamu balina abazungu kuba tetujja kugamba nti bonna naye abamu balina abazungu nga be bamanyi kye baliko yes naye nga tebaagala kwogera nze njagala nkugamba ekintu kino omuddugavu yenna omuzungu takwagala tebakikulimba akukozesa naye kati ojja kusanga abantu abamu agambe nti nze kasita mpayo ku ssente nze sifayo bankozesa nkozese abavubuka abasinga bebatebogera naye waliwo experience bayita experience nga wogituulamu wooti Alan muganda wange kati olaba omuzungu atawanya muzungu munne ebulaayi eyo n'atuuka n'akuwaayiriza ng'ayagala bwe yabugagga ssente n'akuwaayiriza Alan n'akuwaayiriza ebyaddala ng'ate alaga ne proof nga be bakola ba footballer n'akuwaayiriza kati omukazi asobola omuzungu asobola okuprovokinga n'omukolako obukozi bwoti gakaweddemu muganda wange ng'ate onkyayiza abazungu abaana bange nga mbadde njagala bafunira abakyala abazungu waki tebafunira abaana abaddugavu abakyala abaddugavu mbo tebalina laavu yaddala baana baagala bazungu balina true love ate they are real naye mmwe abo boogera bya firimu boogera bya ddala ni bazungu baagala kwa mama gwe yali amufunyeko abasigadde twakoma kuba kyotola anti kati gwe wuliriza gwe mbuulira nti ongambe nti nno wakakyaza abaddugavu bameka nga bakugamba nti Alan bannanga abazungu balina omukwano kwagala bameka we wakakyaza ssebo ate nabo bennyini abamu abaddugavu balina lwakuba balina bye babaagalamu yes abamu abawala babaagalamu baana balungi nabo abamu mpapula naye era omuzungu tomuzaalamu nga tayagadde kizibu kabire musajja kabire mugundi wakitaka kutega mu mazzi akaweke nze nanoonyako omuntu akaddiye n'omuzungu we yambula nga batata baffe bakaddiwa ne bamaama baffe abazungu balala nnyo ze kubuulira nanoonyako kapo ne ŋŋamba kale bannange kanoonyeko kapo nga ono omuzungu ali 60 ono ali 45 nti kakati naye waliwo omuddugavu wa wano omwami wa wano babeera mu bitundu bya wano bawali waggulu aludde n'omuzungu we naye abaana bakuze kadiringa mu world smile biki ebyo n'abaana bakuze abaana be bakuze abaana be bali myaka nga 2 10 naye mbanoonya naye bambula banjagala bampe nze nasanze jjo nabadde ewa Atin era story njagireeta wano nasanze omuzungu Mungereza muwala ate simu era kale mukulu kuba niyanga 35 Omungereza oyo nga alina boyfriend we Dreadmaster bamwe Omungereza n'atugamba point blank I don't want to go back to the UK I don't want nemugala lwaki oyagala Uganda nagamba because look what I have ng'asonga ku rasta we sexy naye abazungu lwaki baagala nnyo avuka balina dreads you look like a man African man era mu kusooka bambonde bali bamanyi ne Jamaica eri mu African abazungu era abasinga bagwako abazungu tebaasoma nno abasinga abazungu bajjudde ebintu ebitategee abazungu abasinga tebaasoma abamu tebamanyi na luzungu bulungi they don't know the map they don't know even the countries in Europe toseka nze nkubuulira banze antu wange yaŋŋamba n'abamu tebatambula nkukuvu kusukka UK yes bangi nnyo bali bati bakizaalidde omu mwekibeera mwekiri mwekikaddiirwa
nenze munsobera omuna Uganda wano wayogera oluzungu olukyamu nga mumunsekerera omufaransa wajja wano nayogera oluzungu olukyamu nga mugamba yoyo muzungu yoyo omuyitale wajja wano nga tamanyi kwogera luzungu agamba kyekyo kyekyo muzungu. Cruise Exclusive kwetuli njafunayo ko omuntu lumu nkuyite Byrons nga musajja nga yaladeze ku muzungu nga nona aladeze ku muzungu tukube muko ku lwali Lwendi Lwendi ni wabakowa Lwendi nakobo muzungu sina kyenyagala ku muzungu kanjira nayagala bannakyaga babange Twani wala muzungu nga ali straight bichi twagala mpozi nga agenda kumpa ku sente just swanga sente zagalwa naye I can never date muzungu again. Kanzira sigala ne bakyala banga baddugavu tambulirawo. Kale tuyanze nge. Byrons Major, Uncle Major. I rebranded to Uncle Major. Uncle Major. Okay, Uncle Major now solo kubanga omuwulirizaako ku Record FM. Sawa nyapaka saa mwenda. Monday to Friday. Ngokula budde bwangu. Anti naka sente. Record yesasula. Nze nsasula bulungi. Toyina mwezi gobanja. Tibanja. Poza ni pidi wa gundi. Wa record. Bamwita Joab. Joab? Gumusajja nga akyaliyo. Ani? Bamwita ngani muganda wa Bina Baby omulenzi. Muganda akitukaye. Muganda wa Bina Baby? Aka muganda akitukaye. Ogamba ni Wiliba. Wiliba yali ex wa Bina Baby. Mbadde ati mkulidde omuyita simanga muganda wa Bina Baby. Tebola mbadde nsese. Yali ex we. Yali musajja waffe gyali agatta. Akola budde ki? Yali yegondi ye manager. Wiliba ye manager? Is the manager. Aluddeko bana. Is the manager. Ne musajja wange akola programs zonna ezisigadde eza record. Brandon. Zonna ezisigadde awo zonna yazikola. Mr. Record. Yakola ebyemizannyo, yakola ebyasenga, asoma n'amawulire. Yakola asoma amawulire, alina omusanga kusaamu oba ozuukuse kusaamu endo ogwekyo n'omusanga kwali. Akola ne Sport C. Oli Brandon. Naye nga Brandon nkutumiddeko nnyo musajja wange. He's a very good friend of mine. So Record FM 97.7. 97.7. Your frequency jerabira. Kubanga nayagala nnyo kola ku Record FM. Edda nga Record TV ekyali mu Australia. Kangu tukole. Otukuba tukuwa ku kasente. Ojja n'okolamu eddakiika za 3 zikuba zikumala. Obessaawa. Awo nkola eddakiika 3. Sikyagala kukola budde buwanvu. Asaawa emu bannene ku radio. Jjukira erimu obulango bwa 2, obulango bw'eddakiika 4. Era oba tulaba naye anyway. Kale Cruise Exclusive kwetuli Alan Cruise gemanya sagala kubanga atensuka kwa olunaku lwaliro. For now, comment section eyo nkulu nnyo, tekamu comment in case of anything. Kimanyi mugenda wakana bangi TikTok muteme mugambe alimba but come and give us jango to side yo gwayinza okuba afuna experience ennungi nawe ugamba Byrons alimba njaga musange wao katebe mwoche ebibuzo byange. Uncle Byrons abaawo sagala kusuka kwa olunaku lwaliro. For now, msebe bulungi mwera. Esi mukasiakano kankwanjulye mami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0709 gambye ekikwasagana ne educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino ky'ekifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino ky'ekifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. What tiles are these? Modern tiles. For quality and durable tiles that never fade with unique designs, get Modern Tiles. Modern Tiles. Yagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi ne Church y'Abakatuliki. Okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus nyanya 74 72 31 81 64 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere.